bakwaniriza ku program Olugendo Lwange. Program wetukuleetera bannaggwana ab'enjawulo nga bakubuulira obulamu bwabwe babutambuza batya, biki bye bakoze, n'okutuuka awo we bali nga batubuulira ebisoomooza bye basanze kw'ossa n'ebyo bye bafunyeemu mu mirimu egy'enjawulo gye bakola. Olunaku olwaleero nina essanyu okutegeeza nti nno tuyina omuvuzi w'emmotoka z'empaka. Mafumafu! Ate era nga tuli mu kusoma ajja kubeera nga byonna bina bitubuulira. Tuyina Ponsiano Lwakataka mu nnyumba. Tulakkalira tugenda kubeera nga tukubuulira buli kimu nga kitunnyonnyola. Atandisa atya, akuliddewa, byonna wano ku program Olugendo Lwange. Olugendo lw'obulamu lubeera luwanvu bannyabo ne bassebo. Lwakataka, nsaba obuzeeko ku mulabi wange wa KTV. Balamusiza nnyo mwenna awalaba KTV. Kensuubira nti buli omu ali bulungi. Nsanyukiddeko yenna afunye ebirungi, nenakuwalirako yenna afunye ebibi. Ennyabo. Emisomo gigenda gitya? Emisomo gitambula. Era nkakasa nja gikuva oluku mu mutwe. Omwaka oguwedde twakoma okuwulira nga otudde ebibuuzo. Results zaakomawo bulungi? Zaakomawo bulungi, era nafuna nayita mu first grade, nafuna obubonero 28. Ennyabo. Kaakati tuli ku ssomero ki ssaawa zino? Ssaawa zino nsoma ndi ku Makinje SS. Era wensomera senior 5 yange naye nga nsuubira omwaka ogujja okola senior 6. Awo wenjagala okubuuliza ki ekikuwaliriza okubeera ng'oddayo okusoma? No, kimpaliriza mbonyebonye nnyo mu nsi muno. Ate abantu abasoma basinga tebamanyi nti oba omuntu atasoma aba muntu. Kati nze engeri gye mbaddeko mu mbeera ey'okubonabona. Fulikiza nali mu kkomera wadde nnyangu yemago okituukako. Abasibe 6 ku 100 tebalina misango naye nga bali mukola babonabona. So kati nganze abonyebonyeeko nisoko ne mu kkomera nenteekebwako n'emisango gye simanyi naye nga mbale n'abantu abangi. So bwe nvaayo n'okusinengera mu parliament nsobola okukoleeza ku bantu abo abali mu makomera. N'ekirala gavumenti bawusereze judicial bagiwa ssente oluusi ntono. Munabala mu kkomera emyaka 5 nga mutako musango wakati wali ssente abo basibe abo bakozi ba bibi. So bambi abantu bali makomera talina musango naka naye nga abonabona. Kati kumbe zibwe mba ntuse mu parliament solo okuwanira ekitongole kiramuzi kifune ssente omuntu talina musango aleme kubonabona emyaka mingi mu kkomera babasobola bawozesa asobola okuva mu makomera. So kati engeri gyempisa koze mu buli kanyomero konna gwalaba program nja kubula gye nvudde wange ntambudde ntya omanyi nti abantu bangi nnyo balaba olusi kutambula nga babonyebonye ki nnyo. Kati nsonga nga nti nze mbonye gye mbonyebonyeeko ntunze ebinyobwa ntunze ffenye nimye ekyo nakibonyebonyeko nsibira mu makomera nga sina na musango gwonna nvudde nga sina musango gwonna gunsinze. Kati mmanya nti omuntu obulamu bw'omuntu bwaki buli bwe buti naye abantu abasinga ba MPs tabonabonanga kosa tabakonda ku nnaku. Zinasoma mu ssomero nga ni mu primary nga ntambuza bigere nga ntambula mayiro 7 wenasomeranga. Kati bwe basaza nga aliwo ekikulakulanya ekitundu kyaffe gye nakulira mmanya nti omwana ali bwati naye kati omwana gwenzadde tambula nkonda ku bigere yayambala ngatto tambula nyini nnaku bwekwaki bwebeera tasula nkonjala nali nsuzeko enjala nayiddeko omulundi ogumu. Kati bwe mba nga nze bulamu libo nabuyitamu nensobogera mu bulamu olusi obulungi n'oli munnange mmanya gyakola ki bwambuli ekizibu kye mmanya nti akiri ekizibu bwe kiti. So nga nasalawo nzire mu ssomero nsome nfune ebisanyizo nesimbawo kuba ku MP ate kasanja kuwangula kubanga zebisebe Katonda atambulamu nange. Nga tetunatuuka yeeyo mwami Lwakataka yani eri omulabi wange wa KTV erinnya aliwulira naye osobola okubeera ng'otunnyonnyolako. Webale nnyo bali ddala. Amanya gange matuufu nze Ponsiano Mutawonga. Ndi musajja wa Nkima. Lwakataka linnya lya ssente ate nalyagala nayo ninditeeka mu biwandiiko byange. Olwolijjewa erinnya Lwakataka tata wange anzala ye Paul Lukwago nzalwa ye Kannabulemu mu Lakayi district. Kasaazi nafuse kyotera naye nga Lakayi mutwakulira. Kati tata wange yali atunda mwenge guno gubanya omwenge omuganda. Mwenge ogwo tata wange waliwo yabanga next kinga
ngati wali omunyankole yatugamba oli omunyankole yavamba leyo nga mutuma erinnya Lwakataka akitegeeza mu mwengo gw'ebigere tata gwe yatundanga kati namutuma erinnya Lwakataka fe tubeera nga tafikiri bajja kuja mu buto bwaffe kati ne bagati onalinga Lwakataka yennyini alinga taata we kati erinnya tuliyagala ngeri lyali unique nga Lwakataka taliyo mu nsi naliyo erinnya liryeri limu naffe ntwateekawo nti Ponsiano Mutawonga Lwakataka Mutawonga ngeri erinnya lya kikadde nnyo lyerinnya lya nkima kadde nange nenga ntikendijjeko ndekawo Lwakataka ndi Muganda nnyabo ndi Muganda nnyabo kakati tukuliddeko wa kati nze okula kwange nze nzalibwa Kannabulemu Gwanda Mulaka district egombula balita Kiyebe esaza balita Kakuuto gye nazaalibwa mama wange anzaala Veronica na Veronica Namuddu abantu abaganda bavuga nti ye tulwaki lya linnya lya Nkima nenga abantu bedda babbulanga amannya nozala omwana ogandi mwana bali tumegundi so ye Namuddu Veronica nga nzalidwa ku kyalo ky'Eggwanda nazaalibwa mu mwaka 1973 mwezi gwa 11 nazaalibwa mu ddwaliro baliyita Kiyebe yalinga bayita Center 3 ndowooza eyaffe yali ekitundu ekyo gyenzaalibwa era gye nakulira okusoma kwange nasooka nensoma nenkoma mu kyakutaano P5 taata wange yafa 96 tata afa 96 nali mu P4 nenzamu era mu bukalabakalaba bwange njo bagamba nenewerera mpaka P5 mwagwalinga gumu nali mugezi nnyo ku ssomero so neyogali mpeereyo nali nasoma yotamu nga 2 mu P6 omusomesa yali ampeerera mutanga mugenda wala naafa so nestopinga okusoma kwange kabina stopinga okusoma ntaliko okukola natunanga obutunda nga biseera ebyo twasuulanga obutunda mu kyalo nga nasomanga otunda n'obutunda kati ku Saturday ne Sunday nga ntwala obutunda obwo ku Mwale Kasensero kati obutunda obwo emmotoka ngeri bali bamanyi wali emmotoka za luguudo lwaffe bayitanga Land Rover nebino ebirala biyunimo ku emmotoka byanga bikadde kubanga omwaka gwali 87 kati byo nawumulanga weekend nga ngende Kasensero ntwala obutunda olusi nga ntwala endagala nga mama tusalira endagala tuzitwala kasente ako tusobola okukola nti tufuna school fees tata ngebiseera yali mulwadde yafiira ebiseera ebyo 97 kati nga ndi mutata alina sente nga ndi muto kati oluusi nga twala obutunda ku mwalo naye bingi nti tata yali mukono gw'abangi nga kati emmotoka ezatutwalyanga obwereere nga tuzerippako ngotuzitulete kyotera okutunda obutunda kati ne babanga bamumanyaawo movement awo ate nga nali muwulize nnyo tata family yaffe yali ya ddiini nga mutufu mama waffe batubanya emiggo nga twali abalenzi bangi naye ng'embooko nga yamaanyi nnyo nga kyebatukola obuzesebe mu buto bwange nagamba mama n'okufa obaafe tata n'okufa ffe kwaba batukubanga nnyo nga simanyi nti kumbe kwabanga gunjula mwana nga lingi nnyo twali abalenzi waka 11 abaali ewaka kati oyo maama omutaata omu abalenzi tata mama abaana 13 ababiri ne bafa nesobola ku 10 n'omunenga mulimu batatime mwalimu abawala aba babiri ffenna sene nga tuli balenzi kale lowooza mu abalenzi abasinga nga tulinga abenkanankana nga tulina eddala lulingi nnyo maama ono yali tayiyaako kubeera nga afuna oba akola obuli mulimu okubeera nga afuna ssente abongereyo okusoma embeera y'edda si y'ennaku zino embeera y'edda yabanga omukazi bwabanga agenda kufumba kwabanga kufumba waka teri byakukola okukola kwabeeranga ffe maama omulimu gwe yakolanga yasikanga ebinyoobwa nga bituwa nga tutunda mabaala ekiro naye nga jjukira omuntu w'emyaka 10 nga ntunda ebinyoobwa ekiro mu bbaala ssaawa 5 ndowooza nali mumpi nga ndikanda kampi kato naye ngaebiranga binga nga maama yagamba mulina okuluya ssente munajja ate oguleka kasaati kati tata yatazadde abaana 18 ne tata yenga gamba kimu wena kusoma n'okoma mu kya 7 kabeega okuwandiika n'okola ki n'okusoma ye nga kyafa ng'onya abazadde bedda ye nga kyakola ki kati maama ate nga tajjaga nti ajagula buli muntu amugulira olugero oba lwaddi kati nga maama nga banyinza omuzadde ng'agamba nti nedda mulina okulaba nti bwe mutunda ebinyoobwa mufissaako so ogulamu akasaati n'empale mubeerewo mu mbeera ki eyo kati nga muntu maama abawa ebinyoobwa akolanga tampeko ogenda mu bbaala ng'otunda
kati winyo wewe ng'ofisako tantuka yavanga mu busingi bazabanga bibiri kati mwezo nyawo bibiri mu olusi bibiri mu abiri abira ng'ofisa ugatta ne kusobola kola ki olusi mama ngalizo okujja nagula gomesiye waliwo kiwere kivako ekiwero ngoza kutungira mu ki tutimbira kitaka kitwaberanga mu buto waffe kakati otugambye nti n'omutambuzi obutunda buno kati obutunda obwo bizinensi eyo wagifunamu ekintu kyonna kyonna oba era mu butuufu obulamu bwange nkakasa nti butunda kyekintu kyensinga okwekitiibwa lwaki obutunda nasomako kutunga bunsomesako wati samalako mu primary okusooka kati bwe nava mu butunda tata wange amaze okufa negattagatta nalina nenjala gende nalinonya nnyo okulaba nti nfunye ntya omulimu gw'omu mutwe mu 88 nengenda ekyotera nalinawo emitwalo 3 nga gyagenda mu galagi nalina tata wange yasigalawo nga aba omukuza abeera kampala eno ya inginiya muta Serwadda Joseph kati nemukubira essimu nenga tata mjagenda mu galagi nalinawo sente kitizimala nangamba nja kuyambako kati bingi nange nali mugezi kati nemuga nti kale nengenda mu galagi nekwata nze zange nsasulayo emitwalo emeka esatu gye banjijjako mu galagi ndiko kukanika ekyotera nabeeranga wajjajja wange wajjajja wange azala maama yabeeranga kyotera kaje nenjanga nensaba nembeeranga awo nga bwenva nkira kumacha nokera nennima nekima amazzi ngenda ku mulimo okuyokana wala tuna wantu wa muntu wenza kubeera n'olya n'onywa nga tuna mulimu gwokola ki gwokola nokusanga wosakati nakeranga kola milimo egyo nga nzira kulima kima amazzi ndabe nti jjajja nga asanyuse then nveewo ngende mu galagi so nengenda nga ogenda nga nkanika mbeera mu galagi njiko kukanika kati nga olunga tatange mugamba tata gaji bamanja kati nga nawaye zange mbenga tata akola ki azeewo mfuna kye nakolamu wata emyezi nga muga 5 mukaaga nangamba jangu waliwo zenfunyeeyo nampayo omutwalo nebwa nenje masaka nabwa na gaali omutwalo ngalo gugenda kuyamba kati ngenda kubuulira navuga kati nalina gaali yange nalinguze mu butunda nemvuga bicycle kuva Masaka ekyotera nenje Masaka tata wange bali babira okusinga Senyanga e Masaka waliwo jjajja waffe yabeerangayo eyabaweerera weri abeera nevuga nenje Senyange e Masaka kwolo yaso omundu gwaso kati yali sente zaliwo nimba unsinga nevuga neza ekyotera kuva Masaka kutuka ekyotera olukira mailo nzanga ziringa 40 nga mvuga kagaali kamanyi ga kifuba asina transport kali nga mvuga nezeyo ntala ngira kukola box nenkuba tata nabadde sorry nakwelabidde komawo nenkomawo eri Masaka nevuga egaali nembeera nga nokubeera Masaka olusi nemirako jjajja yali abeerawo soloka ntabakubira basobola okugana tata ampe sente kabi tata byampayo nafuna omutwalo nakola ki nagumpeereza asasula ku galagi kolwe galagi nalinza nsasula dda ninga mungasina kola ki tonna sasula nonya obulamu obunatambula jukira tata yatuleka abaana twali bangi ate nga muli bato tuli bato nze nali mwana wa 5 nenga bato bange balina okusoma nze saasoma nenga nnwanya nnyo bato bange family ebedde etya ey'amaanyi kabwe nakwata sente ezo nenga tako nali mfunyefunye mu galagi awo nengenda mu kyalo ewaka tata alina ekizimbe nimba yali nneneko nefuna eddirisa kisenge nekolamu amadaala wali muto wange yalanza ko mulundi gwa 2 nemugamba ngenda kuleeta amafuta ndeete obuwunga tukolemu akaduuka obenga otunda wano nga omanyi ebintu byokyalo bantu banywa nnyo obuwunga baganya obuwunga n'amafuta akola kigakola kati bingi nayenga ntandise okufuka makanika natambulira ku mmotoka zino ezijja ewaffe mu kyalo kuva ekyotera okutuuka Kannabulemu lugendo luwanvu nenga zibanjako sente okutambuza ebintu ebyo bana linfusa makanika nga zoba yamba nalina nga ndi mwana muwulize kati nga sokuta ko transport oki obwerere kati nenteka akaduuka mu kyalo nga nteekayo obuwunga n'amafuta n'omunnyo omuto wange abitunda kati nga tetunagenda nnyo maaso akaduuka ako wakatandisa sente mmeka era ezo sente zaavaawo ati omuto tata gwe yampa sasula ongera ku galagi ngena ndala 12 kwe nagatteera nengulamu edduma ly'amafuta gumubiri zatandika akaduuka ako ya kati zinesigala nga ndikyotera mu galagi wali muto wange akola ki ng'atunda muki kati nemugamba n'omulimu ogwanfunira sente ziri 3 jukira bwali butunda
ne mugamba n'obutunda bakasitoma bange olina okuba tisti ng'ogula ku butunda bukola ki bw'oyita mu bantu ogula obutunda bw'obuleeta kati mukutonga nendanga mukola kibanga okusoma quite nga obwongo tebukwata nnyo buli awo kati mugamba buli Saturday olina okukola kyokugula obutunda bw'obuleeta bw'onaabanga oddayo nzi nga nkuwa amafuta gano ogazzaayo ng'otundanga nagamba no problem tukwatagana bulungi olekyo omukisa omubi muto wange oyo eyakafa kati netukola ekintu ekyo nga aleeta obutunda Saturday nga buli wa mukaaga nze abagaga b'ekyotera bana ngenda mbisa akatebyabwe nga ntambuza obutunda obwo nga nebba ku galagi mbawo tebategedde neba ntambuza obutunda osaye bwenzifuna nga nsubulamu obuwunga n'amafuta nga mbimuwa nga bitwala mu kaduuka natambula ekyo kyamala ndoza myaka gyalinga gumu ebiri tugenze mu 1990 yali 9 ndowooza 9 mukama wange weggalagi nalabanga muvinga buli kaseera nangamba ngenda kugoba kubanga otambula tokyabera kumboolo ntulina bizinensi eno n'obutunda kati olwo wajajja bwe nabeeranga jajja yanjagala nnyo nali muwulize azaala maama nali ku Bukojja mbeera muwulize nnyo nze nnima zikola kijjukira yaliyo talina mukyala kati ze mwana aliwo ne mama wange omuto abaaliwo baalinga babiri awo nejjukira nga mulimu gwonna waliwo gomanyi omuntu omukulu lusi waliwo mwana we tasula mukwata nga mwana muto ate nga nze mozi kutaka ki talina wantya kati kimu nga nze mulimu gyonna gyekola ki nanjagala nnyo jajja nemugamba nambuuza kiki oyagala okukola nemugamba ndi mugaji nemugamba nenja akola kutaka kusubula mwanya embisi nanga wenawo sente mugamba ninawo zinkola ki zininawo nalimpe kaduka kazimbe nalimpeza mitwalo gyalinga 10 n'okusoba mu myaka ng'ebiri nenkola ki nenkwata sente zoka nenzijjayo nengula emwanyi embisi olina abantu bewali bolabirako nti nemwanyi oba bizinensi eno ey'emwanyi ebakolera oyagala okugiyingira abagagga abasinga ewaffe ne benakanikiranga emmotoka nga ne mu galagi baali basobola mwanyi waliwo omukulu wamutanga Matiya Manya naye yafa bambi baali bangi nga bonna bali mu mwanyi abagagga bali mu kooki awo wonna nga basinga bakola ki basobola mwanyi kati nga zendola emwanyi ziri basobola kuzidiringa nazo obutereevu olw'ensonga sina kapita amala kati nga nakudda mu mwanyi ki embisi kati bwe nali okugula emwanyi embisi ezo nga banakanika emmotoka bamutanga Matiya bambi yafa naye nga mugamba nawe emwanyi zange bwe nazikazanga kati nga yenyi yajja naita pick up netutwala nemuguza nakola nesente enyingi ngakola ki olusa nyongerako katwegaji nembanga nkola ki tansi ogenda elaji njita kanagiro balamu egalaji eyo banga lyenda nga nbande bamakanika nga nafuna wose dona zinagagawala nga nanyagala nnyo sente nga kati kenze mu busobozi mu mirimu egy'enjawulo gy'otandise okukola ekirowoozo kyo kikuddukira njagala kubeera mugagga olina abagagga be wali olabirako awo ng'obeegomba no obulamu bwange nayagalanga nnyo okuvuga ku mmotoka era mu galagi emmotoka nagibbanga emirundi emirundi era yali egenda okungobya nalifa kimu kulanga nvuga ku mmotoka butoba nga nenvuga ku mmotoka era nabeeranga nnyo nga nekyatula kusina mu galagi nga nanti katuna singa nyane kwaki nenvuga mu mmotoka nga buli gwenda w'emmotoka oba motoka nkadde oba mpyanzi nalibanga mwita mugagga nga manyi ndowooza nga liki ku mmotoka era nabanga omutima gututta oba mbeera driver oba mbeera ki ekikuntu koze eki nvuze ku mmotoka kati era nzina bwebogagga nga nti manyi emibira y'ekyalo bwe nabanga n'emmotoka namanya nga ki nti oyo mugagga era nga nti ayina emmotoka oyo mugagga kubanga alina ki emmotoka jjukira omuntu okuva kandawule mu kasensero kati jjukira nyingidde ekyotera naye nali muto jjukira neereese kati nabeera ne jjajja wange ebbanga nali okukola naye mu mmwanyi era okufuna ki era nga nfuna ssente afuna ssente tuvazayoga nga zikola ki ziwera kati jjukira nali ku Bukojja nobawo embeera etali ya mulembe olusi lwakojja abange ono taata waffe ayagala ono omwana taata kojja ali mugagga ngomanya abantu bedda ndabanga tansa okunjogera ebigambo bitali ki birungi jjajja nemugamba jjajja mbadde nsaba ngenda kuva newaka kubanga ndaba obulamu bwange nyinza okufuna ki ekizibu nagamba tovaawo tekibono wano nze mama we nze muzaala olimu saayi gwange kinemugamba nedda bangamba ndi ku Bukojja bali bakojja nga babanga watu nga tulwana balira banfa wano nasiwa omutuli wa kikakyo kana bale nenyigiriza embeero nenga jjajja omanyi mwenzi nempangisa nenga jjuka ndi muto bana nine myaka 16 awo nenyingira okupangisa nepangisa kayumba kange
nga singa sente nkola ki ninawo tazozifuna sente yesu wainawo naye olowooza sente ezo zalinga mmeka zewapangisaamu akayumba kaali biseera kaliba 2,000 zali 2,000 ndoza omuzigo nga zo osobola okubeera ng'ozifuna buli mwezi nali nina sente kubanga nali ntandise okusuula emmwanyi embisi nga sobola okutika pikapu y'emmwanyi jjukira akaduuka namukyalo sente zizeyo katuuka katambula kati ebiseera ebyo nali mu mmwanyi olwo ne balanga n'okuŋŋamba jjukira nga egye nabeera nga nali nfunye chance ng'emmotoka ezo zintira bwereere nga ndinga n'emwanza bwe ngenda emwanza nga ngula empanka z'eggaali n'empira gy'eggaali nga mbisuubula mbireeta kati mukubireeta nga ntunda nedduka transport nakolanga nalinanga free transport naye ate nga abaseera waliwo bya smuggling nga nze siwa musolo era nga njiya bwenkola ki bwempita panya mukujjukujju nga funa bwempita panya nga omusolo nankola ki okyali mukujjukujju nga ndi mukujjukujju okyali nakula nfuse musajja mukulu kati nimba nga mutuufu sene nekola ki nimba nga nzifuna kati nazifuna mwaka 9 ngeze mu 9 mugumu awo nguze pikipiki mu 9 mugumu kati 9 mugumu awo nasi nagula pikipiki nali nakyalina eggaali yange ngenza oli omukono wa mutakivedi wekyoteraawo eri mukono gwange nnyo tukaze gundi agenda kuwasa aŋambe ngenda kuba best man ku mukolo gwe kati omwaka ogwo nalina waliwo mpadde order y'empanka n'emipiira muganga ngende emwanza funayo kaluutu kamu njije nfune ku sene nsobole okujooga ku mbaga mu best man na ku center awo nje bali mutunga tufu ngange ndikana katoni nesende zange kati awo nimuganga ngende kati olwo ngenda sena ziwanza mutukula za TZ sena sekanga wano wakati wano ndeka sente zange mu nsibiro omuwendi nganyaba n'ebikoti byange ngenda nenye mmeri dozana nagenda okuddamu okutegeera ngaso week olubanku ba California tusooke tukomeko kawa omulabi wange omulungi wa KTV nzikiriza tubeere nga tuwumulamuko katono mwami Lwakataka akubiddwa California agenda kubeera nga atubuulira akomyewo atya atambuza atya byonna wano ku KTV program olugendo lwange era nga tukagamba nti abaswinga live tubaagala nnyo temuvaako